Endobeso. Ndaba mukabata n'ekifo tufama ekintu ky'omuziki mutabizi mujigenza gitya akutuzibwako Nairo Special, the true Ugandan reward from the source. Hello. Yabo nkulamusiza. Kale tata nange nkulamusiza sebo. Nze bampita kadima. Eddoboozi era ndiwulidde. Ndine kabogwe tuli ku beat wano. Sebo. Amanya bakuyitaani. Amanya bampita Namirembe Safina. Obeera wa? Mbeera ku mabanda nakajjako naye nali mbeera mu Eruweero. Obeera ku mabanda wane Matugga? Amabanda ageekasana. Kakati bampadde ebbaluwa y'eno bwe twali ku mupiira ku Sande. Ne bangamba nti otunoonya. Era ngamba noonyeza ddala muwala wange oyo. Muwala w'oyo. Nangamba oyogeredde ku poliisi. Oyo anti omunnaye yansukuma kati nsegereza gwe oba jjajja wange. Kati bw'aba yakuzaala. Kati obeera mutabani kuba bazaala bampita ssenga. Bakuyita ssenga. Jaketi omukulu bampita ssenga, bano bajjaketi abato jjajja. Naye kankuyita jjajja kuba ndi jaketi omuto. Oli jaketi omuto. Kati oli muzukulu. Nsanyusa okuwuliza jjajja. Kale nyabo namwe mugyebaleko. Mitonotono. Amannya ngambye bakuyitaani? Bampita Namirembe Safina. Namirembe Safina. Buzibu ki bw'olina? Bwa muwala wange kale first born mukazi mukulu. First born yaba atya? First born alina engeri gyafunamu ku mutwe ogwo ne gusootingamu. Kati yasooka n'ambulako ngambuzeeko emirundi egiwera. Egiwera ddala ng'ena. Kati bwe yabula ne bamulondera ekyanje. Kisanje eyo bwe Masaka. Ng'ali ku nnyanja awo akutte n'ekiveera ekyeru kyeyava nakyekoba oba yatambula yate era siyinza kumanya. Omutwe guliko obuzibu? Kuliko obuzibu naye nga si mu buto, bw'atandikira mu bufumbo bwe. Obuzibu bwe bwatandikira. Kakati bwe baamulonda ne bamuleetera pasita Tom Mutundwe n'atandika okubeera naye n'amusabira kale ne ŋŋendayo okko. Ewa pasita? Bangamba wano yamugjawo agenda atereramu yamutwala ekansanga. Bandagirira ne nnya bulungi emmotoka n'entuuka ekansanga. Ne musangayo naye ng'embeera tennabakola ki. Ng'akutegeera ye? Nga agoya ebizi ebiki. Teyakutegeera? Naye yantegeera naye nga ng'embeera tennatereera. Mpulira. Kaakati n'enkomawo nga nange olumbe lunnuma. Kaasulayo. N'enkomawo awaka. N'embeera awo ate nange ne binzingako nnyo. Mpulira. Nemba nga sigendayo ne ngamba abaana be bazaala banaye mulambule ku maama. Mugende mulabe bwe wati mujja kutuuka. Abaana ne basituka ne bajja. Abaana bakulu bazadde abamu ne basituka ne bajja omulaba. Kaakati yamalawo okko ebbanga eriwera ate ne bangamba ate yabuze. Ne mugamba ate yabuze. Ng'abuze kuva eno gye bamutwala ekansanga? Wa pasita ng'ababuzeeko. Kati ate baamala ne bamunoonya ne bamulaba ate n'addamu era ogwokubiri. Mpulira. Ate kati ne bamulaba. Kati abadde ng'ateredde ddala kuba waliwo yafiirwa omwana n'ajja okuziika eno Eruweero e Kakinzi omwana we. Kaakati n'aŋŋamba ne mubuuza naye omanyi? N'aŋŋamba nkumanyi. Nyiza obutakumanya gwe jjajja w'abaana. Ayogera mpolampola talina buzibu. Mpulira. Omutwe bw'atyo. Ayogera bw'atyo mpolampola ate nabo baali bamusiimye. Kaakati yabula. Kati yabula ate n'ababulako. Naye yabula ategeera. Yali ategeera kati. Kati amaze ebbanga ki okuva lwe yabula? Alabika emyezi gingidde ena. Myezi ena. Talabikako. Paka bwe mbabuuza bannange. Kaakati awo mwamutwalawo gy'abadde gye yava. Yabula ku baana oba yabula eri ewa pasita gye yamutwala ekansanga? Ekansanga gye yabula ewa pasita. Gye yabulira. N'atambula n'agenda. Bagenda mu kyaki olw'eggulo. Kati bo bwe basaba olw'eggulo. Bwe yagenda okudda ye yabasooka bagenda okudda nga waggulu ewaasula. Nga yatambuddemu dda ate teyakwata ku kyonna engoye zonna mbu yazireka. Buli kimu yakireka awo n'agenda. Ongambye amannya yaani? Amannya kale ffe yali Hasifa Nabiddo. Kati nga bwemubuuza amannya ago agamanyi? Agamanyi. Naye kati bwe yagenda ow'omulokole ne bamutuusa nga bamuyita Debula Kisaaki. Naye ng'eno ag'obuzaale bwe Hasifa Nabiddo.
Hasifa Nabiddo. Yazalibwawa? Yazalibwa Kalongo no wa mirundi esatu. Mmanyi Kalongo miti? Ate Kalongo no wa wakati. Waliwo Kalongo oyo wa Kalevu bayitangayo wa mwami wa Kalevu yafa. Yazalibwa eyo. Alina abaana bameka? Alina abaana batano. Yabana. Omuyafa. Kati yababulako emyezi ena. Yakatubulako emyezi ena. Bw'onkubiramu akafaananyi afaanana atya? Mukazi muddugavu nga si muwanvu nnyo naye ng'ayogera mpola si nnyo ebigambo bye si bingi. Ayogera mpola ebigambo si bingi. Ayogera mpola. Bambi nga kibi. Munnange kiri omwana akyabuuze kuba nali nabakubirako. Ne baŋŋamba tumunoonya eno naye naffe tetukola ki? Tetumulaba okutuusa lwe nnakubamu ne ŋŋamba ye wakisimulangako kaŋŋende ewa maama wa. Ajja kunjira tumwogereko ku radio osanga abamulina be banaafuna amasimu ago. Abadde njagala nkuweeyo amasimu ng'abiri. Kati omu amasimu ago abadde abula ng'alimanyi. Ng'akyali nange ng'ambulako. Nga bamubuuza olina essimu yonna gy'omanyi ewammwe ng'ayogera eya Sekabira wa Kati. Ng'agyogera nga balyoka bamukubira ye n'ankubira ne muwa ssente n'agenda amunona. Namunona namukomyawo neera nga amalawo akasero katono ate n'abula. Kakati nno bwaddamu okulabika mulina okwongeramu amaanyi mu kumukuuma. Era ayagala kuumira ddala. Kuba kati wabadde okobulagajjavu mu nkuuma ye. Kuba omuntu w'omutwe ogwo omumanya n'omanya nti omutwe gwono si mulungi katumuteekeko eriisa ejjoji. Era kati Mukama n'amumpa mujjayo. Omujjayo. Kuba nze kati wano kyenkana ninga aliwo obwomu. Omujjayo n'obeera naye. Kuba mbeera naye ne mmanya. Era nnyongera okweyiya nga bw'omanyi. Mbimanyi. Ziyinza okuba bampewo bwe bityo. Nze neeyiya nensobola okumukakkanya. Kale tewali mutawaana katukwerekereze kasatuwulidde bwe tunaafuna ekyo tufunyeyo kasitooli wa munju. Tujja kubanga twongere okubanga tukutegeeza. Kabogoza akutumidde. Banne nange mutumidde nakalulusaani. Era n'akusaasira olw'ebizibu ebyo. Kale ssebo n'ewaabwe mmanyiyo. Omanyiyo enakabwe waneena ejindi evvumba. Natyole. Mmanyiyo. Nkale mukwano batulabire. Kale taata nammwe mwebale nnyo okukola bane tusiima bye mukola. Amiina mwebale kusiima. Naye munsanyusa n'enseka ng'ate embeera bw'omu. Amiina. Kale ssebo. Nyumirwa omuziki n'ebisesa. Kigenze ne Kadima n'amayanja ne Anko Kabogo. Ekintu buli ky'omuziki kisinga. Biwulidde muganda wange. Kamba kubeyo kaziki. Ngenda kubanga nyingira ekibimba. Ennyimba zibeera 12 ezisinga okwokya. Awo kasitama nga nkufunye buli kimu nga kiwedde. Tukwalagana enkya Friday mu kigenze gitya buli kimu kijja kutambula bulungi nnyo. Abagenda okusala juma mbere nga mukisaala ate musabe Mukama Katonda abeere ng'atereeza ensi yaffe nga bweri. Kojja wange atuwuliriza Kabogoza bamuyita Kojja Sande ali eri Nunda omanyiyo Nunda Masaka we Kalungu gyasinzira bamuyita Nsambayisa Sande ali Nunda tavaako amenti atumbulidde bonna bali mu ssente awe Nunda amwe bali kubanga banemuwuliza Beat FM tujja bakuba omuziki mujja gujjamu enjawulo akumenya atakumira mpeera ngenda kubanga nkomawo tovaawo kankulekere kano